nakutandika kuseni nyini sagala kendo suwati nate sagala bikendo suba Japan bikiba kutusako ku mulundi guno ekyali ntandikwa tugenda maaso sagala sawulidde sategedde Wong Jing's workshop era Wong Jing awo wali gyawo yebulawo oba omanya tuli ku mulamwa tugenda maaso kakati wetandikidde tutandika n'abaana babano bali mu kuzanyazanya mu nga omanyi munaye abaana nga bali mu kusoma ekyali ntandikwa abaana basoma tetuganye naye ate waliwo abazze musajja muyonjo nnyo tayagala mukyankalanya alagawa ekyali ntandikwa yasibira ku basomi magazini akawukinze baba baani abo bajasi bamafiya abaana bali misomo yayingiddewo na ddiiru twende gwejangu wano gwejangu wano batandika kuba byasi batandika kusikambula bwana bagala ki bakondo babanika lwesereka n'okutabatta songa bino maze oggwawo amangu ddala amagye agali okubi gategezebwa gano gaali gakulemberwa Lieutenant Lee ngamba jeti ekyali ntandika tugenda maaso mwana mulezi jeti Lee bamaze okutegezebwako Lieutenant muzima omutawaana ogugudde mu kitundu kumba abo bantu badidde basi bagiteze bomu badidde abaana mwe bali basi bagitazeemu bomu wansi kati bamutuuse olwe batuuse bakomando bajye balaba ekigenda mu maaso ekyali ntandika mwana mulezi jeti Lee komando Lieutenant ku luno jeti Lee Lieutenant ekyali ntandikwa I'm sorry. Don't be sorry yet, soldier. I remember that terrorist bombing downtown last week. Ogena message kwagana ba terrorists. That bus is the same kind of bus je kintu ekikulu. Bus je tulina okuwonya omuli abaana. Most of the kids come from wealthy families and these bawambye abaana abava mu abagagga be bawambye be bajudde omu. Ransom. Lieutenant, you're baagala musingo Lieutenant. Let's go. Sokwogera twabe ekyokola nkale kaka Lieutenant amangu ddala takkiriza bya mukusala musingo n'asala agende mu basi eno Lieutenant Lee omu ku basajja be alinye kulane mayini era atulikiddewo lwabutaba sitede musajja we bane nga tufunye omukisa nkola ekikiti. Keep the kids calm. We'll get you out safe. We've got 10 minutes. Tulina dakika 10 okwonya abaana abo tusooke twanirira obulamu bw'abaana nga kawansi agende maaso n'okunoonya engeri gy'ayinza okulwanyisa bomu eno. Bomu eno etwali tusoma ne twasoma kala ziti. What do you think, Lieutenant? Lieutenant olowooza otya toka kutudde bulungi olowooza? Hand me those visors. Erina layini meka? Waliwo kano akatini. Look at this thread. Kano ekitegeeza okakutuliramu oba okutuddewo yaya kusatu. We're instant oatmeal. Naye enkola nkadde eyo eteeza badde woleka kali akatini kiba kirungi olabye kati bikola sayidi endala tulabe naye nga kayongera sipiidi ate kakala coded wires zino eziri mu kala nsooke myufu eyinza ogiwunyisa nsooke bbulu guba nagwo omuliro akati kikyolowooza nze siruwale zo mazo ziyisaamu musula afaana entidde owaayo yateze bomu atulina ayagala kwogerako naffe ku ssimu ate afaana alina okugendayo tolwayo bambi agenda kujja enjitegulule kamale okola kyagamba agamba ki Lieutenant Lee wano. I am a doctor, Lieutenant. Nze ndi Dr. Mulamba, Lieutenant. Doctor who is now wealthy. Nze sifayo ani mugagga ani mulamu ani mufu. Pay the rest. Kyenjagala kwe kumpa omusingo ate gwe olemesa kati otegulula bomu nze gye nteze tolaba munninyirira. Hurry up, Lieutenant. Yangwa Lieutenant.
nze nkulaba onnyingirira. Agree to whatever the terrorist wants. Kati obanga mutazeewo okuyingirira ne mugaana okuwulira ffe gye tusabye ng'abatemu kale muba mukoze buyinga mu abajaasi. Ngirawo eki? Leave it to you to disarm that bomb. Gwe toliwo okutegulula bbomu eyo oliwo okuteekawo kiragiro bansasule. No risk, no reward. Awatali kwewaayo toyinza kufuga. Kati liwaadi mu kisigaze. Amugambe waaya ki? Obwana buli muli busibiddwa. Myufu. Bomb disarmed, Lieutenant. Ngitegudde abaana tegenda kutulika. You hear that? Julio. Muwulire tugenda kwalongi. Hey, thank you, Army Man. Alo. Allow me. Nyabonjokeriza nkuyambeko. Ono omwami terrorist wabeere no wakisa n'asala ndi ojja kusala. N'anoonya engeri gy'ayinza okufulumayo. Kale Lieutenant nalabika nti nno omulimu gwaleeta emitawaana Merit Tiri ye afuna bicuba abeera wa Frank muka yali mu jasi naye emyaka 2 kati yawumula. Oh no, I'm too drunk to do this stunt. Wabula ntamidde nnyo sijja bisobola bino. Kano akabadde sijja kasobola. My rep. Splatter. Leero sigenda kuyamba nange. Have a point. Olina okubaako ne point gy'owangula abantu bamulinze waaye. Jangu Frank nzijja owakabi wammwe. Kumbe munnamawulire njagala olwaleero tumulikodinge. Frank tulabe bagamba akola obubadi. It's gonna be big. Mwana olaba yeesiga ekintu kyekimu nti eri ne muba mulengedde abadde anuubuse era amumanya anuubuse kumbe mwana mulezi gyetiri gwakozesa nzijja baaba nzijja nakkirira emisindo naye agenda okutuuka ng'ali ku ttaka ensi etamye ne sente. Ogenda okutuuka kumbe gyetiri yakkirira. Kati bano bagwawo sipiidi amangu ago oli yagenza okuweta eri nalyo kayingira neyenyigawo gera kati gera biveemu nterembeewo ali ku ndiyoki ewedde emirimu ajjira mu kifaananyi ky'omumanyi n'akopa obubadi bw'omumanyi basi ono omusajja atwaviiramu awo ng'ogusima ebbumba yoveera He wasn't feeling well. adde teewula bulungi For him. My son. omuyamba mutabani wange mbwabbe nga gwate gwe yalisobodde togendamu Once a arts expert. kati bwatyo bwabba muzeeyi oyo taata wa Frank aga mwana wange gw'omwonoonye singa ensi emanya ntamanyi kuba sama ne bamutwala mu mirimu emirala bannamale bali mu studio. Oyo si Frank bannamale nga tebannakulinnya kagere oyo zaayo okozaayo muleete muggunde buto. It's hard to tell. Kizibu kunnyonnyola naye I think it's a double. kyogamba ateega akabadi double stance. Zaayo munamole n'aziga step zaayo wuuli Frank ewaffe wuuli avudde eri mu bafala zaayo okwo katono. Don't you? You've discovered Frankie's secret. He doesn't. Bw'atyo olijjo takola bubadi tugende tumulaalaase tusookeewo gy'ali atulabemu oba tugende lumu naye olumu lwe lusinga. Excellent. Munamole ekyasalawo ge mawulire. It's more dirt on him. Oh, did you hear that? What a brilliant idea. Ekyamagezi ekiriwo okumulinnya kagere baweze obuwera bagende bamwanike lumu nga talina weyekwasiza. Basanyise ki kye baliko bonna obubadi bwakola kati Frank aba mu bitiibwa ye nannyini bakyala bannaye wali wali abalala bannize ndi asooka ffe tuwugire kumu. Kumbe ono munaku wabwe musajja atunyini bubadi. Ewaaye beereeyo togwa amazzi g'okuga kwakugwa kono. Ewaaye siba kufuna bodyguard nga gwe saali tusono kale akuuma akaawo.
tugenda maaso. Kumbe bannamawulire nabo tebakyatereera munoonye buli waalaga siyinza kivaako. Don't stop filming. Tonninnya nno. Thank you. Takwidde bodyguard bannange ono wammirako. Yaani wammirako. Give me that tape. Pa tape eyo tolikodinga bosi wange. Hey! We're here of freedom of the press. Nze wano nina eddembe nga Mnama News. First of all nze nkola. Very clever. Kale oba osootugyako tape kale tugireeko ebyaddala gitugyeko ebyaddala. Ngiterese ebyaddala ddala kagigyeko ebyaddala. Teyakola n'amuwunzika buwunzi si mwana mulezi gyetiri. Thanks a lot. Webale nnyo. Listen, Buster, who Wulira musiri gwe. you are? Oloza gwaniye. Run, and run fast. Hey, Duka ate dduka nnyo gwani nga mwekudduka yukalwepa nkola lugayi nze nyinza n'okgendayo kumbe lugayi lwogedde bituufu. Abagayi muduke nnyo. Musajja agambye edduka teko ng'akufigala. Musajja agambye tudduko ng'aba kufigala. Bw'otabuukira gwo n'amanya olayo abakazi. 这王八蛋，你给我记住，机器没丢吧？放心好了，机器一直在我肩膀上。Wabula bannange okulya ku ndiyoki oba w'amaanyi. Wandiyoki Fulenki. A deal for the rich and famous, the event of the season, no doubt about it. N'aga nti eno ddiiru eri abeemaliridde era abamanyiddwa ennyo. Kati ddiiru eyo omwana oyo alina ogiryako naye nga gwe kitaawe olina omuyamba omujja mu kintu ayitirizza nnyo. Right, let's... The security in that place is going to be tighter than Fort Knox. Any babes? Oh, you won't believe the women that are going to be... Yo yagenda maaso n'okola tayinza kikkiriza engeri gy'okolamu emirimu ennaku zino. Fulenki abantu bakusiima. Kubanga w'otagamba nti bamusiima afuna director omulala. Tugenda maaso tusubako Samona Products n'ogamba Nsanzi Computer Center era nga tusinzidde wa tusinzidde mu kitoola ensambi ewa Google era nga tugenda maaso. Kajansi Boys video jingo nga bulijjo. Whoever drained the pool, you're fired. Wagwa munimbye mu pulu mulimu amazimba gwabye. Yakulira oggoba mbagobye. Teyagala face ye gikwata mu katono nga tannagwa. Mu kanene nga agudde. Kumbe eri waaba yeegezaamu waliwo abalwanyi b'ekiruma oyo kyali bamutenda. Nze bampita umeme. Ngenda fa naye. Kakati Fujita alina kyazze nakyo kufana muntu. Agezesa. Fujita ledi ali mu training yagala be Frank gwe bayita ow'akabi. Now, Mr. Kyriakin, these are priceless jewels. Agenda maaso agezesa buli kimu agamba yajja fa n'omuntu. Where they came from. All right. Agezesa apozingisa training si mwangu. It's not so tough. You kidding? That's Frankie. I don't care who he is. Tesifa bayani. I'm going to challenge him to a fight. Ngenda fafagana ne mu lulwana. Andage kyalinawo tekyange nzize nakyo. Gwe tongamba mbu wakabi tokiddamu nekyogera ndi wakabi. Gwe wakabi. Lodi gwe wakabi. Umeme gwe wakabi. Gwe wakabi. Gwe wakabi. All right, people, listen up. Kakati okusinziira ku kigenze maaso ye Fujita ayagala alabe Frank yani afe naye. If we succeed, the abundant riches will be beyond your wildest dreams. So nga mune gye tuzze ate teralist ono w'ekyama alina baapanze abalala ali ku ki? Mu biseera eby'eddembe olaba omusajja ow'obuvunaanyizibwa awedde emirimu. From this day forward, errors will be treated with zero tolerance. As an example, Okuva leero kweyongerayo be abantu be bakuŋŋaanyiza okuwaddirwa abalala. Tetugenda kukkiriza nsobi mulundi mulala ne tufiirwa emirundi emeka. Be bantu be yakuŋŋaanyiza batemu mbu alina ddiiro endala gy'abasimbye. Eri kaadi ekukkiriza okukolayo olina okuba ng'otunuza bidi. Fujita nze tebantunuulira ekyanga bese baffe kuntunuulira. Beekyanga kyanga. Like everyone else here, show him. Buli omwana gekyalina manye bengenda okukozesa mulwane emundabe.
Painful, is it? Nothing a good doctor couldn't fix. Tewali dokita mulungi kyatayinza kukolako. Era ajja kukitereeza. Basooka kwegezaamu beekubemuuko addemu amaanyi. Saagala mbatwale nga temusobola kwekyanga mwekyange mu buli mwakube munne. Tesiti nayo ne bagiyita. Be bapya abantu beyafunyemu abawadde eddiiro endala. Babanda bawedde emirimu. Sir, but we're closed until tomorrow night. Officer check. Sebo tugaddewo mpaka nkya kiro tya anje ofundi. Bambi agenza okatiisa nga yakatiisizza dda. Hate guys next to me when I'm pissing. Kumbe Fujita amala kukoona umeme. Fujita umeme anoonya kulwanamu na musajja ono. Agenda okola buli kimu omusajja ono bamuwandira bwereere. Naye wacha mitawo na wewe kwanza mitawo na wewe umeme Fujita. Amunoonyaako lutalo ye gwe baba bamanya. Omuntu yenna bw'aba talina mulabe ebiseera ebisinga eŋŋombe nga talina mulabe taba na magezi. Buli muntu aba n'omulabe. Omuntu aba n'omulabe. Just doing my job. Owaayo nkola mulimu gwayo gwakuuma wano. Olengera Fujita anoonya lutalo tebankonyeeko mukonye tankonye. Agenda okulaba obuyizi buno bwana buno tatezeewo bbomu talina. Owaayi osudde akatiko tojjawo kigereyo bbomu layira. Fujita n'atema. Kumbe bodegaadi agenda okujja bina bitegera ye mujaasi tojjawo kigere. Nti ate sita ongamba nnemu okujjawo ekigere tolimbye. We'll do something. Kiki ogambye kiki bbomu naye guma. Kati ate kyekiki kumbe ono alinda oli atulike. Jjako ekigere enkuba erimu ogambye eki? Jjako ekigere nze kati ojjako mbala ssatu. Emu lindako. Laba sita w'ekitundu. Yesaawa muzule nti ndiyoki. Kakati ogambye obala ssatu. Ng'ozituuseeko oba nga tonnazituukako. Mbala ssatu. Mbiri. Manya. Fujita ateze ekintu asigale nga yewakungufu ayogerwako. Musajja ogubadde wano guno gutemye. Atemye Fujita. Fujita atemye. Atemye agerayo gyetiri togenda. Halo Fujita gyetiri. Bale tamusudde mu motoka. Yubike badde mu mazeewo. Okuddamu okwetegereza nga atemye. Oli abadde azze kutta muntu we ne bamuyingirira. Kati Frankie akuumibwa kiti mbeera kumpi nakwongeza omusaala. Tobeera wala. Amanyi ku kiri kye yakoze ekisembyeyo kiti asaanamwongera musaala. Abajja badirekita bonna bazze banne kiti alina byatagenderako. Ye waaba akola ogw'okukuuma aba alina kuba mukuumi. Yakola nga bodegaadi akuuma ani? Akuuma Frankie. Bamala bakebera buli kimu kiyita mitendera. Musajja tukimuluma okubeera ng'akola ebyakabi naye teri amufaako. Penalist yono ali mu bantu ab'obuvunaanyizibwa wali. You realize that if you arrive late, you'll have more security to contend with. No, you'll just have to take that risk. After all, just remember, no risk, no reward. Ogenda okula ekigambo omusajja oli akyogera wano awatali kwewaayo tolina kyofunamu. Ayogedde ekigambo ekyo yani. Kumbe ekigambo ekyo esemba ekiwula emyaka 2 emabegako nga talina bisi kyakyogera. Naye salawangoberera omusajja ono kabanga ye musajja yasanyawo abantu emyaka 2 egyayita. Alina okusigala nga amugoberera. Neyeewaayo asigale ng'agoberera omuntu oyo. Hey, buddy, what do you think you're...
Hey, you can't go in there. Toyinza kuyingira munda eyo. Good evening. Right through here, please. Would you please follow? All right. The jewels are under. Frank abantu bwe bayingidde dda musajja watu ku luno abadde agenda okukola byakola wali Frank yarabye nga tegenda gasaamu esonyiye agati akuluno sijja kubeera naye kyokka ekifo Hello again. halo there ogamba otya That appears to oli fayini for writing personal messages. kumbe mwana muwala Joyce yali simmalirivu kugenda maaso na musajja ono naye olw'okuba ekizibu kiri ekyaliwo olu yasobola okunyumyako naye What's coming? This guy. He's a tourist. waliwo terrorist yajja okimanyi nti ekyo kiyinza okusibya mayisa obyakalebule mu kifo ekyolukale Line was perhaps a little crude. eno wabeere nomutaka ayogera bulungi nnyo kyokka yamuwulira okwetegereza omujaasi ayina ebintu bingi byakola ebisinga abaserikale abalala bonna identifying agenda okulengera eri agenda jetiri gwe komando lieutenant jet mastali yali luteni ate yali muntu nsolo wanse komando oleze komando ate mwe ategedde ekintu lieutenant terrorists terrorists bonna bano ba terrorists tewali muzanyo gwe ro gyalinayo abajasi mujasi roya jes gyetuli nakwatenene bas komando gyetuli komando What are you waiting for? olinda ki owe polisi agiddeko Next time, try the door. wakkiriza ku kawunta babiganye kati detective agiddeko akakasirizza wano ovola abagamba besimye bakkiriza nga tebalabyeko abadde mubaganye okukkiriza ali miwunyo oyo bako nekyokolawo bali balina ebisenge gwe owe polisi akitegeredde wano kale singa nakkiriza kopolo namugambye nga bawakana Surprise? ngenda kulaga ekyewunyisa nti ye oli omutima gwe gwakijasa bano ba terrorists adu yajja afubutukira mu lifuti buli lifuti mulinde nti kale Here, take this. My girlfriend Joyce gave it to me. It's so we can send messages to each other. namuga kano katwale girlfriend wa Joyce yakampa munnaye tuweereza message naye kati mwali mundu osobola omuweereza message n'omulaga nti weetuli waba ali bulungi But this surprise attack, it's gonna work, right? bigenda kola omanyi olumba luno olubadde lwaki oyo balumbye bulungi gumubi n'akola ate ekimu amanyi mukazi we ali munda ayinza okukafiiramu I'm all right. They won't hurt me. ndi bulungi tebajja kuntusaako kisago Hear me? tugenda maaso
tugenda maaso. Abasajja bataamye. Abasajja bataamye. Everybody down. Buli omu wansi. Nengera kale mwana kyonna zaala kyekyo. There's more of them. Bali Tata nga bakuba buswa kamundu. Akabasono. Stop firing. Mulekera kuba. I'm gonna kill this guy, I swear. Tugenda mutono tulayira. Ndayira. I know you don't want us to kill him. Maite mwagala tutte. That's security code, so back off. Oh, that old man's got balls. Roll tape. Omukadde yajeewo obusobozi. Mu recording. Akoze te mwana mulizi gye tuli okubaako nekyayambawo wano. Drop your weapons. Musule ebyokulwanyisa byammwe. Do it. Put him away. Yennyini mukama we yalaga nti alina kyakozeewo awo. Olaba enkwe mu nsi. Sir, I'll keep a close eye on both of them. All right, go on. Ngende. Joyce, are you all right? Yes, oli bulungi. Think I want you playing Rambo? Olowooza otwala kwefula kikwefula no oyagala kwefula lembo wano. Kugenda ku mbuno oli wakabi musajja twadde amanyi asonyiyiddwa. Ku luno era Joyce tamusonyiye. Kuba yamugaana okubeera omusirikale wa poliisi. Hey, give us a smile. How did you defeat the Get away. terrorists? Go ahead, shoot Frankie. Hey, Frankie. Oh, jeez. Hey, oh, no, that's not my good side. Hey, oh, wait, hey. Alright, twali mutawaana bagenda maaso n'okubuzaabuza. You've been hurt. Omuwala ng'ajja. No risk, no reward. Agenda okuba omusajja ayogedde ekigambo. No risk, no reward. It's you. Yegwe. Son of a bitch. Ha! Ha! N'amanya nti terrorist eyamujja amagye. Tunulira. Lieutenant. Bano bandi mugaga bandi ba Frank wano. Bonna babatwala misinde. Lieutenant Kit yakola kyonna ekisoboka okulaba ng'alwanirira embeera okuterera wano. Oluvannyuma lw'okula ku terrorist yagamba tayagala kirala kyonna. Find that meddling reporter and get that damn videotape she was shooting. Njagala mufunemu n'amawulire oyo aleete tepu gy'alikodinze. Gwenva mu byalavu si byendiko nkoye bujwanga saagala. Shut it, or I will do great harm to her and force you to watch every painful second of it. Gwe oneepangirako mwana mwalo no nyinza okugera nene gwe neulabagika nti buli ngeri obeerawo n'olaba buli mbeera ebeerawo. Era olina okunegendereza terrorist mukyamu nnyo ono. Tugenda maaso. Kaakati poliisi ekoze kyonna ekisoboka n'ereeta buli kibinja kyonna ekisobola okukola basobole okulwanyisa abakyamu. SWAT team ezze esobole okukola obulungi ennyo balina eyaenka. Erimu abasajja abategeera ebyokulwanyisa n'obukodyo nga balina bw'amaanyi. Special weapons and tactics. SWAT team. Bali ba terrorists tobabuulira ebyo. Tebaagala kumanya. Get an armed escort for the paramedics and get them in there. Now! Sir, move! Calling squad 2. I need a full response team now! Tebaagala kumanya. Tepu yeeyo. Munnamawulire agirina.
Munnamawulire gwe baagala kubanga teepu eyo ebawaayo feesi zaabwe ne zitegerekeka. Tera lisiti awo akacuba kaba kaweddewo. Aba alina okwongera okubula ennyo. Embeera nga yatabuse tugenda maaso. Security munnamawulire akakololo embala baginyiga mpola otunnyo teyagala vaayo komanda. Oh mama wowe muntu awonye bannange kakati munnamawulire ono ogenda okulaba kano kawonye bannange kati okusinzira kukigenda kumbe labe mamba bannange eyo jijjo wekweka basitodde nange banekweka wekweka era wekweka naye banekweka wekweka banekweka. Leta tape leta tape bye. Bannange kino kizibikiddewo. Hurry, reach your arm up here. Ndi wano waggulu. Come on, that thing looks hungry. Jangu toli mutaana jangu. Ate teguliwo gutya. Kunyoma. I'll catch you. Gwe. Akutte kigiraavu oba akutte muntu? It's okay. Kiri bulungi. Yalutala ntikiti. See that, Papa? Taata ennaku oyina waawo koyinza okukolako naakatuyamba oli mulalo nga wadde onkubiza. There. Wabaawo omuwala. Basi kati laba tabu. Omuwala abadde kolawo kyokolawo. Obadde omanyi ataafunye ayisibwa bubi ono teyafunye kati abadde. Frankie olunaku afunye lubi gira kigize naye bugereki You son of a bitch, I'll make a pair of shoes out of you. kimugize ate kyanoonyeza waggulu ne kika wansi ate bambuka tekidda waggulu kibadde kikimwambuse. That hurts. Son, you've got to keep it. Kiruma naye towoggano ojja tukwasa bannange. Kigire empola. Any symptoms? If you were poisoned, the area. Webuba butwale kirina mutawaana bujja kugira kubanga bo buno butira myaka. You'll be feeling chill. Tofa kati myaka ng'emmere bawofiira. Naye nga bayinza okujjanjaba. Bakujjanjaba n'ofiirako mwenda awo. Kisobola bakiyiiya. What happened? Is she okay? Kibadde kyali bulungi. She'll be just fine. Ajja kuba bulungi. Obujjanjabi ku bintu ebyobusagwa yamanyi kyatandikirako. Naye oyo yeba mujjanjabi bulungi laba akamiro. Obadde ankole kikola ng'oli bwakoze baamu ku magezi tandikirawo okuba n'amagezi. Zisikola ebyo. I'm not gonna stop. Kyoliko kyekikyamu. Nkusaasidde. Nzeyi wamma yangu agwomanyi okujjanjaba oli nsaa kumanyira. I've got to get down to the medical room. Nogenda medical room. Mutabani ajja kuba tawona. Mujjanjabe gakakano bujjanjabi oli kati anize eri bukyange erinnyo. Please don't let me die. Tonzikiriza okufa bambi. Bambi tokkiriza.
Please don't let me die. Najjukira emyaka 2 emabegako waliwo yaraajana bw'atyo. Obwana buli bwaraajana naye ne bufa. Now go on. Well, okay, but you be careful. Ngenda kuyiya ekyokukola naye We're going. wegendereze. Hey, okay. Wait a minute. You're not going with us? Togenda naffe. Omanyi Frank ayagala nnyo ono ate yali amuleka luli agugende nzija. Let's go. Kale tugende. Amanyi waabeera naye baba bonna tugende naye maama taata okoze bubi. Jukirani mwana mwala ono alina okuwonyezebwa tetuganye naye ate Frank naye bamulumye kati kali akagudde. Jukira akantu akategezeddwa we poliisi nti yali alina girlfriend we Joyce nga mwe baakozesezanga message okuwuliziganya. Akalabye nga kagudde mwana mulezi gyetiri. I'm sorry. Joyce nsonyiwa. Yali wa poliisi ng'akyali muto yakayingira omulimu girlfriend wa mugasagala obeera wa poliisi. Listen, you two. Munnange oli awo ogamba mbukulaajana olumiziddwa nnyo olimba bulimbi muwala gw'oli naye naye nze mulabye bwendi. Smart guy. I did. Muleke teefula wa kabi oli yasinze okulumizibwa kumbe waliyo omugezi n'omugiwaaki. Manyi bateralisiti watuukira kuwa omusaayi ayinza okugira n'aga akaweeyo n'okulaga ensi nti yanyiize kati kaakano esiba na musaayi. You don't look well. Tolabeka bulungi. It's all right. Era kyekyo. By the way, I'm so sorry about getting angry earlier. You know, I didn't mean... Banansonyiwa okuba nanyiigiddewo munna naye ate ggwe kati mwe mwatulemesezza okuyingira wano okusooka kiri kyade kyabutamanyi tayagala kwemalako kasaayi. Oh, that's very nice of you, but I'm okay, really. Ndi bulungi naye jangu. Abadde awoza mbu bateralisiti basooka kuwaayo muntu alabika bubi okubawa kye baagala tebamuwaddeeyo. Please, I'm still hurt. Banna nze omanyi embeera zange enzibu baneemutwala bali be balina ebisago. Gwe jangu. Ani ono Kit ndi bulungi. Nkyagala okumanya medical supply room eruluddawa ye muwala. Tugenda maaso tusubako Just Boys video era tusubako Samana production of the Masan's Computer Center. Police ezeweddeyo eyagalabeko nekyekola mu kuyamba. Numerous options. Here, talk to option number 1. Nina ebintu bingi ebigenderera kwogera n'ekisooka. Bagenda tutya. Hide the medical room. Medical room eyo. Mwana mwana ino okulagira medical room Kit asobola okufunayo obujjanjabi. N'engeri gyayinza okuyambamu abantu eno. Kit yani emala mulezi gyetuli. You can. Perhaps you're not taking me seriously. Kizaamu bali abawambiddwa amaanyi wabaayo abayamba mu ngeri endala. Naye ate nga yeteralisiti yayogera na poliisi bulambalamba. We're gonna need at least an hour. Okuleetera byagala ssebo kyetaagisayo essaawa. Kansulemu oyo muzifuule eddakiika. That one was already dead. But next I throw down the news producer. So Oyo kaakati oyo yawedde. Tuleeta omulala muntu wa byamawulire. Mulindeko. All the way out to Taiwan. don't worry, we're not. Ayagala helicopter emutwala mu Taiwan. Naye ennyonyi n'atuusa mu Taiwan tetutuukayo. Just to make a clean escape. Omanyi osooka n'ogira n'obalimba n'ofuna w'otolokera kale baweerezaayo mayiti ono yaddako. You might live another half hour. Oyinza okumalayo ekitundu ky'essaawa ekirala kubanga ndi munnamawulire gwenzizaako kati guli mbawadde mulambo baleme kugira nnyo then naawe omulamu okigaana nja kuwaayo. Abagumya ye mwana munezi gyetiri nti obuyambi bujja essaawa yonna. Nze ate nina ebyange byemmanyi ng'omuntu nyinza okubayamba manyinze wano manyiiwo nnyo. Baasi taata n'omwana basobola okuyamba ku buzibu obuli wano. Mwana kabadde kati amwana kange n'enkenge nabaddeyo kuva ddeyo naye banga ekensangayo sasi. Taata n'omwana taata amanyiddwa bulungi nnyo nti yali alwanirira omwana we obutagenda mu bintu ebyo kati omwana yabyessaamu ne taata gibawunyidde bombi. Abantu bamanyi nti Frank wali teka egenda okaaba munda omule wa terrorist beewunye kumbe tayinaamu.
ogwo gwe mutima gwa terrorist kati naawe atezeeyo engatto miss laba omalira ombulire kyobadde ogwira What are you doing? kikyokola wano Just keeping in shape. mbadde ngezaako kuba fiiti ndi okugwa obadde ogwira ki Gun scumbag. Do I look like I have a gun? ndabika nga ayina emundu oyogera ku mundu Hey, Papa. taata On the floor. gwena emundu gweka wansi jawo omuzanyo nga sinda kubandula okalabe mu liiso tekanse emundu muzanyazanya ano taata muyaayi omwana muyaayi Day, cheese. laba akatooki kamutunuzaamu Not so tough now, are ya? Cool it. gwe sirika We're quite a team, huh? If you say so. olaba taata omuyaayi Let me tell you something. ekiri eno mubasibe Keep watching, son. You might learn something, huh? tunulira mutabani oyinza okubaako nekyoyiga ate gwe nabeera nga nga tomanyi tugenda maaso engato wagiraba abanga gwe bakubye era kyenkana babano What's all the shooting about, huh? We thought we heard something. Check before you... okuba kwaki tubadde tumanyi waliyo ekiriyo kumbe ddala kizze oluvannyuma kizze Papa, we got moving. tuyiye we tudde abasajja baagala kubira ddala babano fujita yayagala ka Franki yayagala kusooka kulwana nakale okakatti kubanga ye teyagala champion mulala Giving orders. What? bafunye obutakkaanya mafia ku mafia His favorite, you dumb shit. nga beevuma ze tebanvuma kyangobye waffe kunvumavuma Oh, that dumb shit you don't. tebanvuma nze teba nkuba babadde ki Hey, look, Papa. taata olaba ono olwalaba omuwala aba awedde nze tebanvuma era tebankuba nze namubaza tewanfunye bufunyi nze tebanuma nze amanyi kye bayita okukuba bonna bafayita naye era fayita omulaba Holy, you scum. It's Frankie time. Now, grab a hold of your legs. Look, kati amagulu gakwate gonna amanye ebigabo y'ekito Papa. tosigala waggulu tatondabye bannange Action. You tie him up. musibe kati action ewedde kati musibe taata asinga okuba n'akajanja wali tugenda maaso ne irsk jetli He's too big. ono sijja musobola musiba nzeka Who's gonna hold the gun on him? ani agenda tebamanyi nti omuwala kibanda leeta nkwate emundu ogire naye omanyi nazze kuno abakazi tebakwatanga mundu nze ndi muntu wa byabuwangwa This guy's like a gorilla. Oh, you're pathetic. agira bwe Okay with this? ono akasobola okagira I'll give you. naye era mu myaka gyo n'akakuwa kaakano kali kakwate kati laba nno What is it? kaki kano kaki Aim down here. ono gwoba otunuzaamu wansi wano wansi nakkirira si wano oli ku mutima obuzaabuziddwa kibanda wuuli All I can say is if you had brains, you'd be dangerous. Hey, sugar, sweeten up. I saved your life. No, you didn't, dummy. Wise up, boy. She's with the bad guys. Your old man's smarter than you are. I'm smarter than she is, too. I unloaded the gun before. nange namwata emundu etwali nkookinge wadde awanye muzeyi gwe Don't even think it. tekiroza nako Jim, and I swear, I won't hold myself back. gwawoninga alina akasomero kakungufu eno yazze kukola bukozi
不要啊！儿子，你没事吧？啊，不要怕他。Leka nze makola. I'll just beat the hell out of him. Omuyaya agenza okukomawo. Ono njagala tulwane kyenvudde nkomawo. I want to fight the superhero. Njagala nwane na superhero. Bino byo babba abantu ngenda kukuba. Tugenda maaso. Kakati poliisi esazeewo ekibanja kyetaagisa abantu bano baweebwe kye baagala okusinga ofuna obuzibu obulala. Lieutenant Kit yafunye medical room era agenda maaso n'okujjanjaba mwana muwala ono ku buzibu bwe yafunye. Munnamawulire Thanks for helping me. bannaye bale kunnyamba. I never leave anyone behind again. Waliwo abaafuna obuzibu gye buvuddeko era sakkiriza kyakkiriza muntu yenna kuddamu kufuna buzibu. Yali komando, yali Lieutenant Kit Lee naye ne bigenda bubi. Mwana mulezi ono Jet Li kati ku ssaawa eno agamba alina okuba buli gwalaba nga ali mu buzibu alina omulwanirira. Where's the tape? It's underneath the case in the showroom. This is the first time the doctor's ever been photographed. So what good will it do? N'agamba tulina okukola ennyo okuleka ntunyweza teepu eyo woogitadde endagirira kubanga emulundi dokita oyo gwasoose okubwa ekifaananyi kuba teralisiti oyo yali akozesa erinnya lye nga yeeyita dokita nga bamunoonya dokita yaluwa kakati bannamawulire basobodde omukuba ekifaananyi. Look, maybe things didn't basobodde omulikoodinga. But this time, I know you'll do okay. Mwana muwala agenda maaso n'okulaga okusiima kwe kuba muna ebiseera ebisinga muno waba alina ekintu ky'abaakoze kyonna okuba nga ayambye olina okumulaga okusiima naye nga bakyali mu kizimba awo simanyi kikiggwa kyamuka. Baasabye ebintu bye baasabye okuva eri gavumenti emisingo ate ng'ebintu ebisinga abadde byo ebyalemye wano ng'ebyobugagga ngeri ki gye balina obusumululamu byabadde bikyagaanye. Kakati bino ebimu batandise okufuna engeri gye babisumululamu. Ebyobugagga jewelries. What do you think? Kikyalowooza. Asshole. Omanyi okuwaana oli nga boyfriend waali awo kano ke kakuwaga kano. That window. Kano ka junior officer ke kakuwaga. Abasajja nga maze okulaba ye bamuganye ate ng'aganyisa yono. My plan would have succeeded flawlessly if not for your interference. Plan yange yabadde egenda kuyita mu bulungi toba kubanga biyingiridde. Ojja mbusimanyi officer. Calm down, everybody. I'll have you out of here in no time. Bannange buli omake wansi tewali mutawaana. Olumbe waliwo gwe baliddewo. Frankie. N'omuzeeyi we Frank. It's your bodyguard. Bodyguard waluwa. Really? Yeah. That's nice. Ajja aleeta abalala kale naye nze mwagalamu. Fujita ayagala balwane bulwanyi. Ayagala balwane bulwanyi. Toyagala kukola kinene kyonna. Era ogenda okwerekereza obulungi ennyo. Bodyguard wuuno. Bodyguard wuuno. Bode tano. Hey, where's akola kyonna kyasobola lengera amugende eri. Okay. Hey, egwe. Kodi ani gwobuza kodi Jet Li. Abadano nye tepu. Abadano nye tepu. Hey! Panna. Lieutenant. Kuchemundu. Simu wangu. Jet Master Lee. Iris ke filmu egenda maaso. Jukira ntulina Iris ke Jet Li ne Iris ke James Carbon. Ya James Coburn neno ya Jet Li.
tugenda maaso. Tugenda maaso. Alo akolaganye ne komanda w'abatali si wano n'ababbiri wa dokita si mwangu n'ababbiri wa dokita si mwangu n'akamu eribo zikabaluka abaana omusajja si mwangu. Komanda w'abateralists olowooza ebintu si bibi. Ye mukamu bateralists omu ku basajja bakyasinze okukola wali emirimu obulungi. Dokita n'asiima naye lutenanti amuliko. Lutenanti nkubanga bwe nkuyola. Fayita si musajja mwangu, kyakola si musajja mwangu. Tugenda maaso. Ailiski oba Melty Down Jet Li. Alo akabadi agezako kuyiya obubadi. Omusajja si mwangu ogezako kuyiya obubadi ku muntu ng'oyo. Ate awo okyamalakaawo ogenda okwetegereza bamufunidde ogw'embuzi. Bamusetinze umeme. Akoze byakola byonna okugezaako okulemesa. Naye ng'ate mwana mulinzi ono Lieutenant Lee akoze kyonna ekisoboka. Jet Li teepu njirina. Ekibinja ebyafujita byattemu era bemuye bano balinda awona yenna. Banenze nyambye gwesokodde wano omusajja fujita. Kale mujeewo. Ebibye byebyo talina nnyo story. Ogenda okwetegereza abadde akoze kyonna kyasobola. Bamututenga musibe kuba poliisi terina weemutegeerera. Commander, what do you want us to do with this guy? Komanda kyaga tukodera omuntu ono. Frankie Lone's bodyguard. Let him go. Mumuleke agende. Talina musango muleke. Of the terrorists is the doctor. The same psycho that blew up the Nanching school. Nanyonnyola buli kimu. Omuntu akulira abatemu ye dokita. Era ye muntu omu eyasanyawo abaana ku ssomero gye nagenda emyaka 2 ogenda okutaasa. Before he can figure a way out of there. I don't think I can risk it. Okusinziira ku buli kimu kye twagala, tetwagala kukola kirala tusooke tuyambe benkugamba ssebo bw'oba okwata. Get him out of here. Mujje wano omutwale ere. What's that? Kikyate. The reporter got the doctor and his men on tape. N'agamba reporter akampadde tape eno nga doctor bamulikodinze. Iye tafanya. Sasa we kwenda huko. Bafande bamuganye. Tugenda maaso. Tusobako Samona Products n'oge Massage Computer Center jingo nga bulijjo kajja Boys video. Naga 07526494 atano musanvu yesembayo. Bodyguard is causing problems. We bodyguard aleta emitawana n'atulemesezza osobola omuyita najja. I'm sorry. He's just doing his job. Sebo nsonyiwa oli akola mulimu gwe. Frank tagwa mbitiisa tamanyi na musajja gyali amala googera. If it makes you
feel any better, I'll fire him. As soon as we're done here. Wembeera omulamu mujjawa musobola okuba nga muwona singa abazze naye wansanga nfudde otisaani. Wait, I've got an idea. Nina ekyamagezi. Bwe kuba kuta mwalitadde nze ali obubi nabali ne bamanya nti embeera mbi. Gwe. You could release me and Frankie unharmed. You coward, what are you up to? Somebody has to do something. Waliwo okubaawo abaako nekyakola nze kaŋŋende. That's not a bad idea. Si kibi. Except for the part about you being unharmed. I'm sorry. No, please. Kati engeri gyotalina kyakulwanyisa genda bakutwala ogende ekyofiisa. Bamututte batya? Kati omulala asaba okgenda. Akkiridde ekyofiisa okolerera kuyita mutoyiseemu. Omulala naye agala okgenda. You can thank me later. His films were insipid and lacked cinematic merit. However, if you don't get me the helicopter I requested and Frankie Lone's bodyguard, the next ones I send out will be this nice. Bwe mutampeereza helicopter gye nasabye na bodyguard wa Frank sigenda kukkiriza kola kya kyonna. Hurry up with that chopper. Commander, you've got to get me in there. Commander, nzikiriza ngendeyo. Hostages. Waliyo abasibe. Nzikiriza ngende. Munnamawulire. Bas. Where are you going? Olagawa. Let me go. Kaŋŋende nze. On the news. You're a lot better looking in person. Oyagala nnyo amawulire. Kati mbuntu onanjogerako nange kuba endabikayo simbi. Well, Era sinza kwogera. I wield a lot of power at my TV station. Agenda okubuzaabuza. Gwabuzaabuza alisted. You can tell your life story. Story nze nyinza okukolako story ennungi ennyo. Story y'omuserikale akuuma. Ezo mwana muwala najjayo bwe yasoma. Abaana ab'obuwala ayinza okutega akakodyo konna konna n'akumaliriza singa oba ozanyira ku mmundu. When the helicopter arrives, bring the bodyguard to me. Helicopter wejja bodyguard mundeetere. Mwetaaga. Yamusabidde mu bodyguard baleeteremu. Kubanga balitamu bodyguard oyo kiba kirina engeri gye kimuyambamu. Yamanyi bodyguard yekka yayinza okubalemesa. Era bamuleeterako amanya ajja kusobola okugenda ne helicopter eyo bulungi naye batamuleeterako bayinza omulemesa nadda bodyguard oyo. Ne kaddamu akamesegi gwe. Little bitch. You trying to call somebody for help? Kasege gwe osaba buyambi. Abadde asaba buyambi. Munnamawulire n'akakwata. Nze nsobola omuyimiriza. Munzikirize nze omusajja onjagala muyimirize. Yangobesa ku mulimu. Olowooza nyinza okuwulira ebyo. Ne liryayo muserikale. N'awambayo. Kati mukugira n'awambayo muserikale omu. Ayagala akikole kifuba agende ku helicopter eno. Gwawambye mukulu. Gwawambye komanda. I'm sorry. I know you. Naamuga njagala onsonyiwe. Omulimu guno gwenkola nkola ng'omukulu. Saagala kugira kulemesa ne oba kise busobola kuba ssasi naye mbadde nina okukola ekintu ekyangobesa ku mulimu njagala nkituukirize. Basi. Muleke mukwate bwe temukuba. Kanyonyi ako gavumenti yataddemu nnyo sente nnyingi tusooke tulabe kaakano. Ebyo byokka bitera okuleetera abantu okuleka. Embeera ng'emaze okutabuka. Sente yamuwa musolo mulinde temala okuyiiya. Ennyonyi aginyiga agiyiiya buyiiya ng'agisitula. Oba musiru kyono takimanyi nti ali ku Lilian G. Jet Master Lee
ayiyiza kyonna kyonna kyasobola okuleka nti agenda n'ennyonyi eno. Bakulinze waggulu bamwegendereza. Eren yaweereza munnamawulire. Munnamawulire agezaako okukola kyonna kyasobola okubanga ayamba yenna aba atuuse naddala mwana mulenzi ono gyetiri naye akoze atya. Tugenda maaso kubanga agenza okyogera ng'oli ennyonyi amaze gisitula. Alo, olwalabanga bodegaadi, olwalabanga bode tano, olwalabanga bodegaadi ne bagikuba basi kakati wano ekiwujjo kikya wano Have you seen Ken? musajja wattu tekyalina control, tekyalinako control. Era ogenda okwetegereza obulungi ennyonyi kyekoze kyokka munda wano ekiwujjo kibuusa nabo. Bana tukoze tutya banne tetumanyi tusooke tuveeyo buli omu ayita munne. Munne bwekolaga naye ku mawulire Kiiti naye tamulabako. Kiiti mwana mulenzi Lee, Jet Li. Behind you. Ha. It's clear. Come on. Dokita ye yeefudde Kiiti. Era ogenda okwegeeza nga mwana muwala munnamawulire Eren. Tugenda maaso. Ani ono akuba music modulo? Fujita ali eno ne munne. Kati Fujita tugenda maaso. Ye bodegaadi kyanoonya kyeki kwe kulanga awonya munnamawulire oba okwonya omuntu yenna gw'aba asobodde okwonya kuba abasinga baafulumye. Munnamawulire ono yayinza okwongera okukakasa ku bikwatagana ne Dr. Terrorist. Kiiti munayo n'ansonyiwa ngezezaako n'ebiganye nagezaako okukulabula naye kati muneeraba bantezeko bomu Terrorist. Listen up. Out of professional courtesy, I've set 5 minutes on the bomb's timer. It's risky, but it still gives you a chance. Agenda maaso ayogera akudaala amwetaaga amutukeko wali kyakwewaayo naye era ng'akyamuwa akakisa. You failed again. I'll still escape while you remain to pay the doomed. Era ngenda kutoloka olemedde ogwokubiri tolina kyoyinza kunkola. Ekimuluma ye musajja ono amunywezezza atya. He loved those. Bomu eyo yamuviirako obuzibu mwana mulenzi ono era bulajjukira ekyaliwo abaana bali abaafa. Won't you let us go? Come on. Kiri emutwega ne tugenda si yakwegayirira ssebo. He has big plans for you.
wano kyoba manya Fujita alina pulaani nyingi zakutegekedde weyita champu ayagala alaba obwa champion bwolina. No, don't do it. Oh, please. Umulenzi we. Umulenzi. Umulenzi nakola ako. Kati omuntu gwogana bulijjo gwogana okuba poliisi wakola ako. Basi. Nze siri papi. Fujita. Muzeeyi ayonoonye ekintu yekka. Muzeeyi yagala otonkubira taata newo wagote kye bakola kitaawe. Kimala musiri gwe. Frank atuuka avaayo alumba ekintu yajaga agwa mu buto. Kati ebyokopa abivuddeko akola bibye. Bw'okola ebibye oyinza okuyambibwa. Mundiyoke yabadde takola kati ayiyiza ebibye. Twala ere nkubotya pitako. Halo ondabye nalandika okujjayo bonna. Hey, you think you're tough? Olwatatu wakabi You're gonna feel some real pain. ogenda kumanya kye bayita obulumi kati. Nice speech, movie star. You really want to dance? Okay, let's go. Tugende sindabako tugende. Laba footwork. Azenga Bruce Lee. Not even close. Kati nawunye ddoba gwe tonnawunya simanyi nze mpunye. Frankie ebyokopa bivuddeko. Bas kati omanyi kyali gwe soje Frankie in action. Frankie agenda okutuula era nga gyali mwendi yoke. Taata ndi omwana akoze kakodeo kyako akabadi atulidde akabadi. Nze tebazanyirako. Nze tebazanyirako. Halo. Halo. Eyo. Ere oganyoge. Niyo jimize. Nze bote bunuma. Ye mumusaze. Yamanya ati luno olutalo lwaliko. Tayinza kumalako na Fujita. Odduka. Denkulindidde gy'oddukira. Soon enough. Denkulindira gy'oddukira. Are those what I think they are? Kajjukira mwana balezo nali wa chain nnyo. Kati Fujita ze ne chain. I'm unarmed. Have no fear. Nze sina kutya. I'll give you these. Kankwe buno. Acyankalenya. Tayagala buwaayo. 痛死我了！我不但同情你，还可怜你。快呀！快呀！ Alo. Okyasobola. Tunulira. Alo. Ogenda kwereza Fujita ayagala kutta Busine
tekeza Frank ezizanyisa ezize kuwe zayiyiza ziba zikola naye zakoppa rapid assault Chaini Chwe ochaddamu Nabuchanga bamita Jack Cheng mwana mulenzi Frankie kujita bicho tugena maso Alo gwe ogenda okwetegereza obulungi ennyo omanyi ono omwami ye mulwanyi omanyi omulwanyi taata awagira noona awagira bwe bawagira esajja ali alo Frank si mwangu Frank byayiya kati kufa na muntu oba sitayiro gyeri oba teriyo Ochadamu Frank owembaddi kuluna alabye giwunye n'anoonya akaliyo ove muliyoki maama kati akirize ndiyoki nti nebadde mufiisa ayina okubaako eki ekyakola nga kiki ogenda okuddako eno Frankie mutabani taata Saidi agenda maaso n'okulaga obwakabi oli wakabi ndi wakabi kumba agasajja kiki ate eno bano bamaze okuteeka ebukodde bonna baagala bayingire balabe nga agasajja bagafunza balabe nga bafuna buli mukyamu yenna tiimu yaba muntu nsolo bannange nyambibweko naye bannange tufa ye dokita nyambibwe maama dokita nga bamugjayo yemukuba kawonawo kana tekava ni kandopa. How bad? It's the same setup he used before. When agenda maaso n'okunoonya engeri gy'ategululamu eri Dr. Duka. And cut the red wire. So cut the blue one. Let me think. Just go on. Kutule ya bbulu kandowooze. Save yourself, kid. Kiti gwe genda nzoba njabike kutule ya bbulu. All I wanted was good. Kati awo ate omutuufu ogamba bugambi genda n'atulika lumu. Kati omugamba nti kutule ya bbulu obanga gaagezaako. I'm a good reporter. Yeah? What? Just informing you that I'm out, safe and sound. Nevudde bulungi nnyo. Sina kanyeenya. Oli eyo ogenda kutulika oba ovaayo. Solve this problem. Red or blue? Red oba blue. Tukimalirize luli kyannema. N'amanya nti musajja yennyini. To be red or blue? Red or blue? This metallic thread. You tried to fool me before. Wali ogezaako okunsirwaza. The metallic thread. Ka metallic thread kano. Kawaya kano akalinga oluwuzi. It is sounding switch, isn't it, Doctor? Don't answer. Let's just give it a try, okay? Kale katugezese. Nolwatwala bali. You lose. Please him. No. Not by a long shot. There are still crimes to commit, bombs to set, people to kill. Njaina abakutta bangi, bomu ez'okutega nnyingi, nze ekyo tekinnuma ekyolwolumu. Atanse okulaga nti awedde.
Is your shoulder numb? Is your nose bleeding? Dr. Nyondoyo eyeeta omusaayi nawe nakubye wobanga leeta musaayi owonye webeeguleeta genda Magombe gye tuba tukusanga genda gye babaziika. Run for help. The poison might spread, but no. N'agamba nakubye bubi nnyo ate nina kye nakoze waliwo akatw akakulimu nnyindo emu yeegira. Dokita alina okwewaayo mu bamuyamba oli amubuulidde nti ali abamugjamu akatwa alina kwewa mu kusaidi ya gavumenti. Yagwa ku baniga ne basooka banigulooli mwana olaba kyali ayinawo ki aliko tayi mwana eninnye ennumi eyo mpulidde abajja tulinde bayitewo tuginone. Kyebakola bamubbako bye bamubbako yasobola kufuna kyansi emufunisa buyambi bwonna era akatwa ke bamutega kwegambako yali alina kuleka nti ayangu afuna obuyambi. Eno kwewaayo buli kimu kiri bulungi bannaye nwanye yesi amawulire mukube matono Franki nga nwanye awabanga abagaba mukube mangi. Genda eri famire z'abo abafudde ababonyebonye ennyo kale mbe nga tubaako ne kyetukola buli lugenda lwagenda ng'asooka afuna engeri gy'abakolamu akasente. Pardon me, coming through. My producer. Producer wange nange. Helen, the aliens came down in a big flying saucer. They covered me with grape jelly. Awunze byayogera tebikwatagana. Munnamawulire ne mwana mulenzi Kit mugenda okulengera nga sitole ola bwana Franki ne sitole zo siba kuba akungufu mbadde mmanyi mbadde mu muzibu bwereere. Frankie, what's wrong with your nose? But this time, it isn't Frankie Lone who's going to be the big hero. Frankie lo agenda kuba muzira w'amaanyi ekyo mukimanyi tewali kirala kyonna kiki nze toyogeddeko. Abazira tulina abalala omuzira we mumanyi waali awo tugenda mu maaso jukira bwayagala firimu zino Energy Center B24 kwogenda Majestic Plaza level 1 eduka 5 okufuna firimu za Kajansi Boys video naye nga Energy Center ojja sangawo buli kikawo naawo B24 yeduuka era nga tugenda mu maaso jukira zitukusibwako Samana Products ne Gama Science Computer Center. Afande yetaaga okumanya Kit ono anaamufuna atya kubanga mu bakulira ayagalamu abaserikale ng'oyo. Don't worry. When I go on the air, tell the story, they won't dare press charges. Tweraliikirira tebajja kuvunaana mwaka nga gumu tujja kola sitole ejja okutambula obulungi ennyo. Kiyinja ali wali talina kyakkola kubanga omusajja ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Eno munnamawulire eno baasikaali tozanyisa ebintu by'ensi era agenze n'afande kubanga munnange omulimu gwakoze afande alaba nti omwana oyo asaana okubeera naye. Omulimu gukoleddwa gw'amaanyi nnyo eri aba Franki bamanyi Franki yakoze naye n'abategeera ekintu kyennyininyini ekituufu bamanyi nti gyetiri yakoze omulimu gwakoze ogw'amaanyi okuleka nti abakyamu baleetebwa bwetyo neekerekera enkomerero ate okuva mu Kajansi Boys video era nga tusinziddewa tusinzidde mu Kitoolo ensambi wagugga bwetyo bwegenze bakasitoma musanyusiza nnyo mwenna Uganda yonna katwale obubaka buno tino musanyuse. Olw'ebizibu muwayita maama oyagala nkule